ffe gye tuli era asobola okumanya nti ensi ebonaabona ku lulwe atotya mwana wa munno nga nawe ozadde oli sisobola bannange kambawulire ng'omwana alina okunywa alina okwambala alina okulya ekintu ekyo ng'omwana abaala n'olwala nze n'ebitwala ebiri mu nnyumba yawe wange gimbula mutuufu wagibezaawo abaana bange naye bannange kolima nze kolima tekyakolima ate nebabuli badiyadde babasena kugenda kuva ku bipopawa were batubeereddewo ne batulabiridde ne batulwaniridde tesigenda kubavaako Mayembe Mansulu Semanda abasinga obungi gwe tumanyi nga King Sir amaziga gamuyisemu omusajja wattu wali olunaku lw'eggulo yabadde Black November okujjukira abaganda baffe abattibwa oba mujjukira ssaga eyo pulezidenti w'ekibiina kya NUP His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yakwatibwa ng'ava eruka bantu bangi abattibwa abaali inosenti nga bakuba buli kiramu ekiyitawo era abamu ku abo abakaaba abo be bafiirwa abantu baabwe bafiirwa abaana baabwe bafiirwa abaami baabwe naye nalabye King Sir yasuse okwogera yabadde mukambwe mukko era ebigambo byayogedde bibe kati batiimu zaake talina kugambibwako batiimu ffe ababaka baffe bakoze bulungi nnyo guno omwaka obubaka buno bwo mubuwulidde kubanga bubadde bukambwe nnyo ate nga bujja gye muli bwo mubuwulidde tetwabakoowakowadda kubanga muyambako omulabe omusembeza munda mpola kuba naye akolayo entiisa n'alinda alabe ekinaavaayo olunaku lwe bakuba pulezidenti amasasi mwalibadde mwenna bMP olunaku olwo palamenti yali tetuula wiiki namboba mwezi zoffe kye tuli tubalaba mwana mulemenga okulowooza nti mugenda tukwata kaadi mumanye nti mugenda gula
nange nga tuvuddeko eyo omukyala avuddeyo n'akakasa nti bannange ebigambo Fred Kajubirumbuye aka Chemical Ali byayogera atandise okukkiriza nti biba bituufu era azze n'amazima. Omusajja gwe bayita Lumbuye ebintu byesitera kubikkiririzaamu naye yagamba nti emyala okuva ewa Kiseka bagiwadde hamu okugizimbako amaduuka. Yakyogera ennaku z'omwezi nga 2 mu Gw'omunaana omwaka guno naye bw'olaba nga kituukiridde era teyakoma ku ekyo n'agamba nti n'owino bagisalamu dda polojeesi 3 era n'amenya abantu be baaziwa kwe kuli hamu kuli Kitandwe kuli Sudiru naye bw'olaba nga eky'omwala kituukiridde awo wentuukira ne ŋŋamba nti Mukama Katonda ono ateebaka taasa abantu. Tugambe nti Lumbuye ebintu byayogera kati bituufu. Nali mbibuusabuusa ebimu biba bituufu ebimu tebiba bituufu naye bwe kimala okutuukako oga nti ng'obw'Omuganda bw'agamba nti omala kwekoona naye ebigambo Lumbuye byeyogera ennaku z'omwezi nga 2 mu Gw'omunaana bw'olaba nga bituukiridde obaamu n'okutya. Omusajja yabagamba nti mujja kiwulira naye mujja kukkiriza mpola mpola. Owange nga tuvuddeko ensonga za Shiba Kalonji zikutte wansi ne waggulu buli omu ayogera kino bamukuba left right center. Odi ye yafulumye y'ebizadde abamu bagamba yakozesa ddogo era bagamba nti maama okusinziira ku bulungi bw'omukyalo oli ye Bawashiba kati tata bebi wa Shiba yali anoonya ki ate nga amawulire agali mu nkubo gagamba nti ne mwana wa Juliana wa mwana wa tata wa Shiba abange bituufu naye omugambo nga mungi omugambo nga guyitiridde abaana nga bakitema munnage biibino nno ebiyingiddemu ne Kasuku. Jjukira Kasuku ye kati taata bebi amumanyi ate Kasuku yeka yasooka okutugamba nti Shiba ali lubuto bannange biibino nno byo biwanvu abaana basaze omugambo kankutwale siroole tube nga tubiwulira buli omu alina ekikye buli omu alina kyayisaawo. Bad Black yagamba ki bibi ka audio ka Shiba akali mu kutambula ku mitimbagano katuwe ekyokuyiga naddala nga ffe abakyala. Mukyala njagala okugamba nti abasajja boolaba ku street bulenzi si basajja. Bw'osanga a potential man ng'omusajja ali potential husband snatch that man. Omusajja oyo musinachingwe omutwale abakyala it's what we know what we want. Omukyala okumanya kyoyagala n'ambition muyina okubala. Bw'osanga kiminister kikola wa president byani ng'omusajja omulabyemu potential n'omufunamu olubuto tolujjaamu omwana oyo muzaale anaamwagala oluvannyuma at least omusajja bw'alifa omwana alitwala ku by'obusika. Abakyala tubale woman of integrity, woman of accountability. Shiba talinawo kye yakoze yalaba potential abasajja e Kampala bulenzi empale zigwa migwa tubuzaddemu buyiika endusu tuzadde mu busajja obusirusiru obwo bukimuswaga simanya buloni katwe tebulina kye butuyambye abaana bakuze n'okkula. Shiba yalaba potential man n'amanya amagulu ge sawa kwe kuva mu feminist bamukole afune omugambo guli wano abaana bagusala katugendeke wa Shalom. Shiba yabbye omusajja nayo kava nagamba mbu you know I want to be happy. You want to be happy on someone who's man. Talwanya siyomba nasonga za mwami wange yo lavu kazanyo sirwana mbulwa musajja Shiba yalimba mukirabye mu bulambu no bonna omusajja yeetagisa story mwajiwulidde. Shiba ava n'abalimba mutawombera musajja takwati nabba mukaddayana ate njogolo bategeeza tebabba musajja omusajja yagenda lyazuula emirembe. So Shiba munyenze abantu amwokka kugamba mbu I want to be happy, I want to be an open person. No gamba ne mujjawo musebo I want wagamba bawo njala ku meeting mujja wange. No meeting and no mwagala. But like how we are, you were warm, you're open minded, you're welcome. Ebyo ngo bigamba mujjawo. Abakazi muyige
towa mukwano go tomukiza semberera musajjawo mukwano go tasemberera bawo Shiba yatumye omusajja namugalita kumujjange mulabeko namuleta mu Uganda omutwe kazi namulaga namufumbira n'emmere kumbe tamanya afumbira mujjawe omuntu agenda okuli place nga toli wala omuntu agenda okubba bawo tali wala ali mu contact ya bawo omuntu agenda okubba bawo mukwano go omuntu agenda okubba bawo akumanya amanyine bawo so Shiba ekyovoda Shiba mwagazi ekyo avyo yetonde ekyo gamba mutalwanira musajja alina atwa musajja nga mufumbo kanawe dana weterezemu bino omusajja tuvudde wala omusajja mberede omusajja esawa yonna akyuka omusajja akyuka nakulekera ne wozaala abalongo omusajja akyuka kati naye nga temukkiriza omuntu okubuzaabuza dirudo tezimala weetaaga omusajja nga mutembu didio tezikola Nera mama nofuna omusajja nofuna mufumbo Shiba wandibadde ofuna owuwo Frank Antambi wali Lady Pazo wali Bulunoke Tamale Junior kae nange Shalom wendi bakubate Shiba abanzaala buzazi ndi mwana muto naye nga byebyo ndowooza obiwulira byo bikyajja abaana omugambo bakyasalira ddala ate mungi bitya ye Kasuku agamba ki ku nsonga eno tenno kibba basajja kati ajja nze samuyaze go bali banzibi omwana yali anzibye tewajuulira video godi eyo yatambula nnyo omwana akukwata ati chapti ogenda okuddamu otunula nga yo tekeni bakutawo okubuuza nti Kasuku obeera watya mbeera na mugongo tekyanja wabaaki omwana yanziba mwaddaawo era kale no audio zigezo vayo nga bagamba ndowoozi liga ati faawe nyini kasatwala ekintu nga kitambula netugamba awo wenyini naffe we twagala. Like when I talk to him about what I want, he's like, by the way, I would want this and I want and I'm like, listen, the only way I can be involved in that, because I'm a Kama woman and I'm a believer, is the only way, and he knows the only way if she says yes. So it wasn't a thing of, because I've known him for quite some time, but I didn't even know you. I didn't even know his kids. I didn't even, so really it's not something I've been creating in my head. I'm a very fucking open-minded person, first of all. And then when you showed him your picture for the first time and the kids, I was like, oh, that's cute. And then I'm like, I want to meet her one time. And then when you came to Uganda, he's like, okay, come around. And then I met you and you're a beautiful human. And I'm attracted to beautiful humans. And I loved how warm you are with your family. I'm like, this is cute. I would love to be part of this. I spoke to him today. I told, he's in a better place. I spoke to him today. I told him to make sure he understands your side. It's not about what he wants. There's another person involved in this. It can't be just about him and what he wants. We talked for almost an hour and he understood. He said no, and he made it very, 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 very clear. So kati ekibba basajja kijja abakyala mwesibe bbiri kuba kati eyo audio whoever yali ayogera oba Shiba oba nedda mweyo audio kati twategedde nti osobola okulaba family ng'erimu by'oyagala eri stable, a loving man, beautiful kids, loving wife, nogaa kati nina okwenyiga awo awosivaawo. You find somewhere good for you to land, you land there. Gwe n'otuula n'okkakala nogaa this is my place. Onfunye mulungi so ye embeera eri awo naye nga of course abantu luli nayogera nafuna information nti Shiba yazaala but I've not yet confirmed. I think she wants to take things process by process because by now yandibadde yazaala ideally from the information I got. Of course basi banatugamba mbu agenda komawo Uganda sima bamugamba bamuwadde ennaku ntini zokka biki which I think kati show yaliyo ba 2 November show yaggwadda tugenda mu 20th. So if she's not here, that means that was a rumor. Now we are waiting to see anyway. Final person ajotubuulira nti omwana yazze ye maama we. So nenga genda funye nti yazaala mbu yazaala
naye ndowooza tannaba kutandika kwagala ku announcing ndowooza akyayagala omwana abeeko waatuuka ng'amwerabiriridde biki but I think either next week or that first week of December we shall have that announcement ready. Mother and child bonna bali bulungi naye kati gwali eyo kibeeko kyekikuyigiriza tobuukira baaba waabuukidde you may have a problem. Nkugambye omugambo gwa kuno gw'omungi era bakyasala era ye Modo Music agambye eki ku nsonga ya Shiba kalungi wamma ng'otandika kwegayira kakuli yako kakuwomera kalinga sumbusa ow'ennyama ak'okulyako omukyeya ng'okabutika nkawooma bitya baana bange tosanga nga namba 2 n'omuwalampa si be beekwana abasajja bammwe be bakwana abantu abo ate mubazaalemu namba 2 wenna zaala omwana oyo aligabana ku bintu bya kitaawe siba walinnya na nnyonyi wamu okugenda okuzaala omwana wattu okomewo otandike kwemeketera kakuli yako we wakoma wotandikira feminist kitegeeza omuntu alwanirira abakyala ate n'abasajja ali wakati awo akikuba left right and center. Naye munnange okusinziira ku bintu nga we biri odiyo ne yavaako entabwe era ye yavuddeko entabwe abantu okutandika okwogera naye kyebuuzibwa kiri nti ani yatta odiyo eno. Omukyala gwe yali ayogera naye yamulikoodinga n'amala n'agita Shiba Kalungi yali koodinga kubanga ebigambo ebirimu biraga nti ye Shiba Kalungi yakimanya nti omwami mufumbo alina omukyala alina n'abaana naye mbu yalaba beautiful family n'alaba ekikyala ekirungi n'alaba ebyana ebirungi n'agamba nange nina okubeera part of this family. Ekyono kye kisinza okutabula abantu statement eyo. Oba oliawo singa yasirika nga we tulaba Juliana we yeesirikira bayidayo Juliana onoonya ne w'omusalako omugambo ne gukubula kubanga bogedde kino bogedde kiri naye teri amanye ekituufu ne batuuka omusibako first son naye nga byonna buteerere kwegamba omuntu anoonya ne bwasala ku Juliana Kanyomozi ekigambo ne kibula onaamutandikirawa. Mukyala yasalayo ebintu bye n'abisirikira yafuna olubuto bannayuganda ne batategeera nako n'atuuka n'okuzaala nga teri amanyi nti Juliana ali lubuto. Baalaba bulabi Juliana apostinze ekintu kye buli omu ne yeekanga ekombe ulija lubuto maama abantu ne batuuka n'okugamba nti nedda yagenda kushuutinga vidiyo nti eyo vidiyo y'oluyimba naye ng'ebyaddala Juliana yali azadde. Kitegeera nga yasirikira ekyama kye era abantu bagezezaako okunoonyeza taata w'omwana yani naye nga buteerere na bino bye twogera mbu simanyi taata w'omwana yeseemu taata w'omwana ne taata w'omwana wa Shiba byonna bigeesinge teri kinyuma ng'omuntu akugeya nga byakugeya bigeesinge ekintu ekyo kinyuma teri kintu kinyuma omuntu okugeya naye nga byakugeya bigeesinge takulinaako bwino kubanga byonna aba ateebereza biteebereze naye teri kintu kiruma omuntu okugeya nga byakugeya abiinako bwino. So kirungi nnyo okwesirikira ebintu byo kirungi nnyo tubannange tunoonyeza amazima ku mwana wa Juliana gatubuze abantu banoonyeza amazima ku mwana wa Farida Nakazibwe gatubuze byonna tuwulira byambu ne bateekawo kino naye nga kati Shiba ekimuleetedde obuzibu kyekyo kuba nti ye kennyini yavuddeyo odiyo eyo nebanga ekola ki byonna ebisigadde tubadde tuwulira biwulire era omugambo gwayitingana ngaawo ng'ali lubuto nga towulira kintu kyonna nti omuntu anaavaayo n'amukolera akatambi ng'essaawa eno obutambi bwe buvuddeyo
kubanga yali asirise ng'asirikidde ekintu kye ne baali bakimajjukira ne Kasuku juzi wano we yavudde ebweru ng'asisinkanye yo tata bebi we yayogerako boogezi n'agamba nange nasinkanye bba wa tata wa mwana wa Shiba nti nanjokyayo ng'aneebaza weebale kusirikira ekintu ekyo naye obuzibu bwavudde odiyo eno okufuluma ng'ebigambo biva mu kamwa ka Shiba ye kennyini awo abaana bwe batandikidde okumukuba left right center byebyo munnaffe bikyalanda era bikyatambula biggwa bitya nze naawe batandise okumuyita omupi w'abasajja weewaawo ne mabega yali babadde bakimanyi nti mbu yabba musajja w'abandi era ligabadde mu mbu nga bwe twawulira ngu mbu bawa Farida musajja mbu simanyi yamuzaalamu omwana naye nga byambu ebyo binyuma omuntu okwogerako nga takwinaako bwino bannange binyuma omuntu okwogera ati bannange mpulira mbu kino binyuma naye kiruma omuntu okwogerako nga byakwogerako bituufu ng'abimanyi kitegeera ng'abimanyi naye ono ye kennyini kikyamuvuddeko kyevoolaba kati bamukuba left right center. Tuli ku NCK TV kugamba kimu nti obanga tona subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde nkomawo nabyo tova